abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Sentinel ne Lady Sly. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Obulwadde bw'Ebola bukwatidde ddala ekyobwannyinimu mu bugwanjuba ne mu masekati ga Ssemazinga Africa ne bufuuka obumu ku bulwadde bukattira obusinga okutugumbula Abafirika ku butaka. Obulwadde bw'Ebola bwabaluseewo mu kitundu kya Basole ku mulundi guno gwe bwe mulundi ogw'omunaana okuva mu mwaka gwa 1976 okuzinda ensi ya Congo. Obulwadde buno bwasooka kusingako kitundu kyali kati ekyekusifu ate nga kya kibira ekyalemesa abawi b'obuyambi okutuuka ku bantu abaali bakwatiddwa ekirwadde ky'Ebola. Wabula olw'enguudo mu kitundu kino eziri mu mbeera ey'ennyamiza abagabirizi b'obuyambi bawaliriziddwa okuŋŋaanya obukadde $10 okulongoosa ebyempuliziganya ewamu n'okuddaabiriza ebisaawe by'ennyonyi okusobola okukyusa obujjanjabi ku babwetaaga. Eddagala eriziyiza okukwatibwa obulwadde buno era nga likyagezesebwa nalyo lyalowoozebwako okuteekebwa mu nkola wabula nga terinaweebwa layisinsi erikkiriza okukozesebwa. Era nga n'okuligezesa kyetaagisa okuyita mu mitendera ewamu n'okusaba olukusa. Ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna kyananyizibwa nnyo mu 2014 olw'okutuuka ekikeerezi obulwadde buno bwe bwatugumbula abantu abasoba mu 1,000 mu bugwanjuba bwa Ssemazinga Africa. Wabula nga ku mulundi guno kyayise mu bwangu era ng'abantu 3 bokka be baakalusulamu akaba n'olw'ensonga eyo tewannabaawo obukwakkulizo bugaana abantu kugenda mu nsi y'e Congo kubanga obulwadde tebunnasaasaana nnyo ate nga n'embeera eri mu nteeko. Era ng'obulwadde buno bweyongedde okwekennenyezebwa abakugu okuva mu kitongole kino. Abagagga byomere kati bawera ddala emitwalo 14 n'ekitundu ku Ssemazinga Africa nga beeyongedde ebitundu 19 ku 10 mu myaka 10 egyakaggwa. Wabula amawanga mangi ku Ssemazinga gabadde gakyasiitaana ne ssente zaagwo okugwa akatale era ng'omuwendo gw'abagagga gwakka ebitundu 2 ku 10 omwaka oguwedde. Ebyensimbi mu Nigeria bikosebwa nnyo okugwa kw'ensimbi zayo eza Naira ekivudde mu ssente munnansi wa Nigeria zaafuna okuva ku $2,000 paka ku 1,600 buli mwaka n'omuwendo gw'ababifeekera okugwa ebitundu 2 ku buli 100 mu Nigeria. Ensi ya Zimbabwe yesinza abantu abaavu ku Ssemazinga Africa ng'enfuna ya munnansi wa Zimbabwe egwiridde ddala paka ku $2 byokka buli mwaka. Wabula y'ensi ya Mauritius eganyuddwa nnyo mu mbeera y'ebyobusuubuzi byayo ennungi era nga ku Ssemazinga Africa bannansi ba Mauritius be basinga okuyingiza ensimbi era nga $2,750 buli mwaka ze zisobola okuyingizibwa buli munnansi. Enteekateeka ya gavumenti ya Mauritius n'emisolo gyayo egya wansi ne bisikiriza bannaggaga okweyunira akazinga kano mu bungi. Newankubadde ensi ya Namibia eri mu kifo kyakusatu ku lukalala lw'abannansi abasinga obugagga mu Africa ekyabalimu mu nsi ezikyasinza okugwa olubege mu nsaasaanya y'obugagga ng'obugagga buno buli mu mikono gy'abantu ba lubatu mu lino eggwanga. Abakungu bagamba nti okusembeza bamusigansimbi n'okutondawo emirimu ku Ssemazinga Africa kugenda kwongera omuwendo gw'ababinojja ebitundu 36 ku buli 100 we tunaatuukira mu mwaka gwa 2026. Lady Sly, wali olidde ku nnyama ya ggoonya oba embogo? Lindako, togenda wala. Obusibwa ensolo z'omu nsiko kibi nnyo. Mu materekero g'ebisolo nga Kidepo ne Queen Elizabeth Weli Sankuuli, abajambula batta ensolo mu ngeri emenya amateeka nga bakozesa ebisa ebizibu. Goberera MCL n'eggulire lino era tosubwa yadde akagambo. Abajambula batta ensolo z'omu nsiko mu ngeri emenya amateeka abalumbye abakuumi bazina ensolo ekiteeka obulamu bw'ensolo n'abantu mu matigga. Director w'ekitongole kya Uganda Wildlife Authority Andrew Seguya agamba abagagga bawomerwa nnyo ennyama y'omu nsiko ng'era n'ababbi tebabwewa bibonerezo bikakkali era bano abajambula babulabe nnyo ng'ate banyigiriza eggwanga naye nga mwami Seguya agamba alina essuubi mu nkola ya tekinologiya w'omu bbanga ow'obukuumi. Ekitongole ekikuuma ensolo z'omu nsiko kiyitibwa Wildlife Authority kyagala kukuuma ensolo z'omu nsiko nga bakozesa enkola ya drone okuba nga kalabaalaba ekyongera ku bukuumi bw'ensolo ewamu n'okuzitaasa ku bano abajambula. Eno enkola ya drone yagezesebwako mu kkuumiro ly'ebisolo mu Zambia, South Africa ne Malawi ng'era okukuuma ensolo z'omu nsiko kya mugaso nnyo. Abatuuze ababeera kumpi n'amakuumiro g'ebisolo balaba ng'ettaka lyabwe lyetaaga kulwanirira era ekitongole ekikuuma ensolo z'omu nsiko kibadde mu kanyolagano k'ettaka n'abatuuze mu bitundu ebyetoolodde ekkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth. Bano abatuuze b'omu kitundu ne UWA katubasabire birungi byereere ewamu n'okuteesa ku nsonga zino. Nsigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbeat. Oyo abadde MC Yala n'amawulire gaffe ku ngoma mugoberere ku mutimbagano bw'oyagala okumweyongeza. Esther Afua Okulu y'omu ku basuubuzi ab'erinnya. Guno omulimu yagutandika mu myaka gye ng'akyali mutiini mu 1903 yali taweza yadde $1 naye yattubuka era naweesa abakyala ekitiibwa mu nsonga z'ebyenfuna. Ono yatandika okukola Mamaledi yadde nga yajeregebwa bayizi banne bw'atyo yatandika okusuubuza essomero gye yali asomera ewamu n'amagye. Mu 1942 yatandika Nkuleno Industries bizinesi eyakula bw'atyo ne yeeyongerayo e Bungereza akuguga emisomo gya saayansi.
okulugana amagezi yagazza ku butaka eggana era bizinensi eno n'agyongerayo mu Madina mu Accra. Eno bizinensi yakwatayo wakyo yalina bingi mu bwongo n'atandika eno enkola y'okuyamba abakyala abatembeeyi. Newankubadde bizinensi zaabwe bangi baali tebazitwala ng'ekikulu, baali beekolera ensimbi mu kutunda omuceere n'enva ku makubo nga tebalinga abakyala abali mu mayafeesi abeetwala ng'ab'ebbeeyi ennyo. Ono yayiiya obukodyo bw'okusaanyaawo enjala, obwavu n'ebyokugaba n'obugagga. Ono yaweebwa ekirabo kya Africa Prize for Leadership ng'era ye mukyala yasookera ddala okuwangula ekirabo kino. Wayise emyaka 15 ng'ono n'abakyala kiridde ezira kumwa, naye nga lino ly'eddaala erimu mu Ghana eri abakyala n'abaami okutuuka ku buwanguzi era okutuusa leero okulumuzira eri eggwanga lye. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma, n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agokya. Sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, galira, wuliriza, goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Yes, goberera engoma.